Holiday making. Okubeera mu luwummula kitegeeza ki? Omwana ali ku ssomero. What does it mean to be in holiday? What does it mean to be a holiday maker? Kitegeeza kukola bye badde tokola ku ssomero. Kitegeeza kwekuba konfuufu nti tubadde bubi nnyo, tubadde tetwebaka kati kanebake kalamba. Kitegeeza ki? Tubadde twambala kakaaya ku ssomero, uniform ya kakaaya kati kambwesale bonna buggweyo. Kitegeeza ki? Tubadde tuli mu bikomera kati katutambule kanyenjeere buli wamu ntuukewo. Ngende mu ndongo bidongo byonna mbimaleyo, nnywa omwenge kuba ku ssomero tegubaddeeyo. Kitegeeza ki okuba holiday maker? Mwana tunna ebintu bino birabika ng'ebibeera ku ggwe wekka. Naye holiday making continues ne bw'onooba omaliriza okusoma ojja kwesanga nga ne bw'oba otandise okukola ojja kuba oyina obudde waliwo ebitongole nga biwa leave. That is a holiday. Ojja kugisaba. That is a holiday. Ojja kuba ng'osobola okuvaako ewantu. Tubeera ne festivities ennaku enkulu ne tuwummulako. So holiday making is simply taking a break. N'obeera nga owummuza ky'obaddeko ate n'oteekawo ekirala. Ng'owummuza obwongo ng'obujja ku kusoma, obadde ku ssomero, ozukka ku makya ssaawa 9 n'odduka n'ogenda mu class. Naye kaakati obudde osobola okuzuukuka kasi ssaawa 9 n'ozuuka ku ssaawa nga ebidakiika nga 15 okuwera essaawa 12 ne weeteekateeka n'ogenda n'osaala n'otandika oba oliawo emirimu gy'awaka oba n'ogenda ne mami ne daddy okuba ng'omuyambako ku mirimu. So holiday making is just taking a break. Owummulamu buwummuzi ku rutiini eri ebadde eba enkakali oba ebadde yateekebwawo ekitongole ky'osomeramu oba essomero ly'osomeramu oba abantu b'owangaala nabo n'okyusa n'odda ate ku nkola oba oliawo endala. So omwana olwaliro atulaba bw'obanga wawummuddemu wiiki zino 2, wiiki 2 zino tezikufuukira eky'omutawaana. Let your life not end because of these 3 and a half weeks of holiday. Obeere ng'ovudde ku ssomero ng'oli mulamu, osomye bulungi, ogende weegadange olw'okuba oli mu kuwummula, obeere nga buli ky'osanga kyeweebaka nakyo ofune obulwadde obutagenda kuddayo olw'okuba ggwe toyinaako okkomo oba wategedde nti okyali muntu era obulamu bukyagenda mu maaso. So twagala okuwayo obuntu nga 5 olwaleero bewandibadde weesibako ennyo ng'ate bwakagenderera bujja kugenda ne mu ttaamu, bugende mu holiday eddako, bugende mu ttaamu, bugende mu holiday eddako paka bw'olifa. Tukugamba nti tusookera ddala weekwate nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala, weekwate nnyo ku Katonda eyakutonda, Katonda eyakuwa abazadde, Katonda eyakuwa emikwano, yakuwa baganda babasomesa n'abantu bonna betuwangaala nabo, yakuwa omukyalo yabayambako ewaka, yabawa sikaali abakuuma, yabawa driver abavugako, n'abo bonna ne bwaba driver wa taxi. Allah nyini kututonda asigala akyatutaddeko amaaso, akyatutaddeko olukomera, oli ku ssomero toli ku ssomero. Allah akyakubanja eswala. Obadde ku ssomero nga muyina rutiini akadde kavuga ne mudduka emisinde ne mufuna wudu. Naye kati oli waka mama ne taata bavaawo ne bagenda. Mwana tuno okyayinza okusalawo n'ogamba nti ake bavuddewo eswala nze sigenda kukola ki? Sigenda gisaala. Naye njagala okujjukiza nga njagala okugamba nti nze naawe Allah tayina holiday. Munnange Allah ye byatubanja tebiriiko holiday. Kati bw'obanga obadde musiibi ku ssomero, bw'obanga obadde musaaze ku ssomero, bw'obadde owa charity ng'owa sadaka ssomero okwata ku ssente bwo mu keesi n'obuteeka mu masjidi olina okugenda mu maaso. Bw'obanga obadde weeyisa bulungi ne banno ng'obayisa bulungi, obadde ogondera amateeka g'essomero, obadde oli mwana eyeegombesa, ogenderera ddala era n'ogenda ng'okola ki? Ng'osemberera ddala, ng'oyongerera ddala okubeera omuntu. Kubanga bwe tuba tuli ku ssomero rutiini etutawaanya olumu nebeera nga tetuwa budde, n'obeera nga okola ki? Obudde nga buli tight nnyo, oba wakatandika kino akadde ne kavuga, oba wakatandika kino akadde ne kakola ki? Ne kavuga. Naye kati wano bw'obeera mu holiday akadde keetaayamuuko n'oba ng'osobola okukola ebintu nga bw'obyagala.
tulina abaana nga bakwata Quran naye nga bw'oba obadde ku ssomero nga tolina kadde kakola murajaa oba wakatandika ti chemistry nayingira oba alina mu chemistry biology naye oba lala practical leero kati abadde mu candidate classes obudde mubutuufu obw'okussa butono. Tugamba nti osobola okukozesa wiiki emu oba bbiri zino z'oli ewaka n'oddamuuko ku kitabo kya Mungu nga bw'osoma kale kubiri naye ng'otaddewo obudde ng'obuteeseteese bw'akuddamu kujjukira Kuraaneyo kubanga ate bw'onoogenderera nga Kuraani yo togiddamu oyinza okusiimuuka. So tukugamba nti teweebaka bwebasi olw'okuba wawummudde, togayaala olw'okuba wawummudde, tolowooza nti Allah yeebase olw'okuba gwe wakoze eki wawummudde.